tinze Nakandi Winnie okusaba kwange okwokwatira ekibiina bendera ku kifo ky'omubaka omukyala wa district ya Kampala leero mu butongole nkujjeeyo mu kibiina obwosige twabadde tulina mu komiti eyo mu kakiiko ako bwatuweddemu n'olwekyo tetukyayinza kugenda mu maaso nga naffe tulinze ate okuganyulwa mu mivuyo gyegimu oba naffe okunoonya omuwaatwa butya bwe tuganyulwa mu mivuyo egyo egitagoberera nkola y'amateeka. Bannange kye tuzzaako nja kuba nkibategeeza nga leero bwe tubatuuzizza ne tubategeeza nti bannange process eyo tugivuddemu. Ebyobufuzi byaffe tebikomye wano. Ebyobufuzi n'okwagala okukulembera bannaffe n'obwesige batulinamu tebikomye. Wabula olugendo lw'okwagala okukwatira ekibiina bendera lukomye wano. Nze ng'omuntu tewali muntu yali ansabye ku nsimbi. Kyokka ate ensonga zino nti nno abamu kubatuula ku kakiiko oba abamu mu kibiina oba abamu ku abo abeerimbika mu kubeera n'obuyinza mu kibiina basaba abantu ensimbi si kipya era buli muntu akiwuliddeko. Olw'okubanga nze tekintuukangako siyinza kugamba nti tekirina gwe kyali kituuseeko nkakasa nti abo ababyogera balina ensonga era zensaba tuzitunulemu ng'ekibiina twewale okubeera nga buli nsonga erabika ng'etekkaanya na bakulu kye balowooza tugisimirako busimizi ttaka. Kikyamu twetaaga nnyo okutunula mu nsonga z'abantu mu bulambulukufu bwazo. Ensonga zino ezimu ziriko obujulizi. Ensonga zino ezimu bazituuzaako kubanga nze njogerezanya n'abantu mu division zonna bazituuzaamuko abakulu ne babawa n'obujulizi nentegeezebwako nti abamu mu nnaku ennyingi babagamba nti ebyo mubisirikire. Ekintu ekikyamu ng'ogyeko ensimbi waliwo process eno gye baagala gye bayita eya harmonization. Process eyo teri nnyo mutima mulungi kubanga tulabye ebifo ng'abantu abeesimbyewo basukka mu 5 n'owulira nti gundi ne gundi bamutuuziza nga batuuzizaako 2. Okutuuzaawo okwo ebiseera ebisinga tekuli mu kwagala kukkaanyisa abantu naye kuli mu kwagala kulemesa muntu omu nti gwe kino ekifo kiveeko kubanga oli tumwetaaga nnyo. Weesimbye wano ku LC5 naye kiveeko kubanga ate oli gwe weesimbyeko ate muntu mukulu ate tumwetaaga nnyo mu kibiina kati gwe jangu tukuweeyo wano omuluka gwe 3. Kati buli muntu ali mu kibiina tumwetaaga. Buli muntu agamba nti ndi wa National Unity Platform tumwetaaga. Tugenda mu kalulu ka bonna. Buno obululu bwonna tubwetaaga. Abantu abeesimbyewo n'abawagizi baabwe bonna tubeetaaga ng'ekibiina. Kyabulabe nnyo okugamba nti abantu beesimbyewo mu 7 wa 8 mu abalala abeesimbyewo ne muwulira nti batuuza gundi ne gundi. Ate ne biva mu ŋŋambo mugenda okulaba nga kituufu munnammwe gwe batuuza lisiti ekomyeyo nga bamuwaddeyo omuluka ku LC5 ne bamugjayo ne balekawo oli kubanga ye mukulu mu kibiina. Kikyamu eyo enkola si ya demokrasiya. Eyo enkola si eyo bannayuganda gye batwesiga ng'ekibiina okubeera nga tuleeta oba obukulembeze bwe basuubira nti tugenda kuleeta ng'ekibiina. Tulabye abantu kwegamba enkola eyo oyinza ogiyita favoritism nti ekibiina kiyita abantu okubajjako empapula kibasunsule kyokka ate ng'oba oli awo mwana bo bamanyi kandidate gwe baagala okuwaawo. Ekimu ku bikwasa ennaku tulina bannaffe bamaze emyaka 4 nga banoonya ebifo ebimu n'osanga oli kati wano tuli wano Nakawa n'osanga bakansala abantu nga beesimbye okukya kansala emyaka 3 emyaka 4 baba bagenda okutuuka ku vetting bagenda okulira nti waliwo waliwo awo omukyala oba omwami ate akola ku kitebe abadde yeesimbye kawempe naye tewali space bamusindise Nakawa. Kati bana bamaze emyaka gino nga bakampeininga era nga banoonya amaanyi g'abantu gwe ng'ojjanga okwata omuntu kubanga akola ku kitebe n'omuweereza era bajja ffenna tukimanyi nti ono ekitebe kyamuweereza yeesimba eno. Kati lwaki mubuzaabuza abantu nti
nti mwenna muleete empapula tubasunsule tujja kujja ku ground tunoonye ebiriyo ng'ate mukimanyi mulimba. Natwalayo empapula zange mu mwezi gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 ku kitebe ky'ekibiina kyaffe nga nsaba okukwatira ekibiina bendera ku kifo kino eky'omubaka omukyala owa disitulikiti ya Kampala, era empapula abakakiiko bazifuna bulungi. Wabula bwe tumaze okwekenneenya ebigenze mu maaso byenkakasa mwenna bye mulabyeko mu kugaba bendera z'ekibiina ku mitendera gya gavumenti ez'ebitundu oba ziyite local government, ku mitendera gya LC3 bakansala b'emiruka ne bakansala b'amagombolola. Ffenna emivuyo gyetobese mu kugaba bendera z'ekibiina twagirabye. Nagenda okutwala empapula zange mu kakiiko nga ninamu obwesige mu kakiiko aka Election Management Committee, era nga ndowooza nti bye kagamba bye kajja okutuukiriza, era nga ndowooza nti ekibiina kyaffe ekitambulira ku mulamwa n'omubala gw'amaanyi g'abantu nti people power is our power, mwatu kijja kutuukiriza ekyo kye tuyimirirako nga bannakibiina ate era bannayuganda kye batusuubiramu. Kyannaku nnyo nti mu bitundu bingi bakandideeti babasindiseeyo abataasabayo bifu. Ebitundu bye muwangaaliramu naddala mwe bannakampala mukimanyi, era mwenna mwebuuza nti ate ono gwe batuwadde ye wayaani, ate ono waawa, naddala ku miruka gyammwe kwe muwangaalira. Akakiiko aka Election Management Committee kalemeddwa okuwa bannayuganda bakandideeti okusinziira ku kwagala kwabwe. Tulinamu obweraliikirivu nti tukyalinamu embeera z'abantu abatono ennyo ab'olubatu okusalirawo bannayuganda bonna abangi. Ekibiina kyatusuubiza nti wajja kubeerawo enkola ya vetting, wajja kubeerawo enkola y'okugenda okunoonya ani asinga obuwagizi ku ground, naye nga tulabye abantu be bawadde bendera mu bifo gye baakamala omwezi gumu. Oli najja n'asaba Kampala, oli najja n'amala emyaka 4 nga campaigning alaba kansala wa Kampala Central. Mu mwezi gumu gwokka n'agenda n'atimba epande ekawempe, era olukalala lugenda okufuluma nga yalina bendera y'ekitundu ekyo. Ne weebuuza nti akakiiko kagenza okukebera ground ng'oyo ye akagenda akampaininga y'omwezi gumu yasinga abalala ground bonna. So wabaddewo obutali bwenkanya bw'amaanyi, ate enkola bw'ebeera nga nkyamu, ebeera nkyamu oba ogiganyuddwamu oba togiganyuddwamu, oba agikola muganda wo oba mwannyoko ebeera nkyamu. Ffe bwe tumaze okwetegereza ebigenze mu maaso ku bululu buno obw'abakansala b'emiruka n'amagombolola, tukakasizza era ne tukkaanya ne bannayuganda abalala bangi abagamba nti enkola eno yabadde nkyamu era teyabaddemu bwerufu na bulambulukufu. N'olw'ensonga eyo tetuyinza kugenda mu maaso naffe kusigala nga tulinze ebinaava mu nkola eyo, kubanga nga bwe ŋŋambye nti enkola bw'ebeera nkyamu ne weebeera nga ggwe yandikuganyudde, kkiriza nti enkola nkyamu ate era okinokoleyo nga bukyali, si kulinda ggwe kukiganyulwamu. Nkakasa nti ne mu nkola eno enkyamu era mulimu abakiganyuddwamu. Naye ffe nze nga Nakandi Winfred wamu ne bannange bwe tukkiririza mu nfuga ey'amateeka, bwe tukkiririza mu bwenkanya, bwe tukkiririza mu bulambulukufu, tetuyinza kugenda mu maaso na kugamba nti obwesige bwaffe buli mu nkola eyo. N'olwekyo nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bwe yawaaba omusango nga General Museveni atubbye akalulu ka 2021 ne bwe waayita ebbanga lya mwezi,
nalabanga kooti zino zigenda kudda mu system yemu ey'omusango gwa Dr. Besigye n'omusango gwa Honorable Mbabazi tewaliwo kyanjawulo era tewali kyamaanyi kye yali asuubirayo era omusango yagujjayo mu kooti. Leero ntudde wano okubategeeza nti nze Nakandi Winnie okusaba kwange okwokukwatira ekibiina Bendera ku kifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ya Kampala leero mu butongole nkujjeeyo mu kibiina. Njagala kubakakasa mwenna abali wano wamu nammwe bannayuganda nti ensonga ezibaluma mu byobufuzi bya Uganda tuzitegeera bulungi, tuzimanyi, tuzigoberera ate era tuziraba. Ensonga zonna ezatuleeta okuvuganya Mwami Museveni tetusobola kuzikkiriza kujja ate mu kibiina kyaffe. Ensonga ezatuleeta okumalawo obulyaki, okumalawo abantu abatini okwagaliza bannaabwe, ensonga ezitogoberera nkola y'amateeka na demokrasiya ffe ze zitukumidde mu opposition ku myaka gyaffe. Tutandwadde na nsonga kituvuganya gavumenti naye twakowa enkola ezo. N'olwekyo nze mbagambye nti system bw'ebeera mbi waliwo abagiganyulwamu era system eno n'ebituli ebigirimu waliwo abagenda biganyulwamu olw'ebyo ebirimu nga bakimanyi era ffe tuba twesimbyewo wakubuuza Nakandi ku kitabo olina yaani gundi akuwagira gundi akulimu gundi akumanyi. Ebyo tebyandibadde ensonga nga tunoonya bakulembeze bagenda kukiikirira bantu mu bwerufu bagenda kujjayo kifaananyi ky'abantu n'ekitiibwa kyabwe. Teyandibadde ensonga ani akumanyi ku kitebe, ani atakwagala, ani akwagala, teyandibadde ensonga. Twanditunuulidde abantu n'obusobozi bwabwe, si bwe guli? Enkola eno ey'okugaba bendera z'ekibiina nga ennaku ziweddeyo ez'okwewandiisa naye esaana etunulwemu, kubanga abantu bonna abaagadde okwesimbawo era abajjayo empapula mu kibiina bwe bamala ebbanga nga tebamanyi oba balifuna bendera oba banaazifuna oba tebazifune, buli muntu ajja kwetegeka yeetereeze. Oli ategeka empapula ze ez'obuyigirize, afune sitampu z'abalooya, afune ebifaananyi, afune buli kintu ekyetaagisa. Kati gwogabe bendera ku Lwokutaano nga ku Lwokusatu kwe kwewandiisa kwa Electoral Commission. Omuntu yatunulemu nga laba buli kintu akirina nga nomination ya $5,000 agambe bana lwaki seewandiisa nengeesa emikisa gyange. Kati nze mbadde nsaba nti ekibiina singa kirekawo ku budde obumala ne bawa abantu bendera ng'ebulayo kaakadde kiyamba n'okubeerawo ku budde obukumakuma bannaffe abatafunye bendera, kubanga kyannaku mwe abakulembeze b'ekibiina temulekera guno omulimu ate bali bafunye bendera bakumekuma ate abatazifunye. Si kyangu. Ekibiina kino okwawo n'enkola eri deliberate nti bannanga batafunye bendera tugenda kubayisa weebati, tugenda bakuŋŋaanya twogereko nabo tubakumekume ate tusigale nga tubabalabamu omulamwa n'amakulu nga bammemba b'ekibiina era balina obusobozi okutukungira, kubanga buli muntu eyeesimbawo oba afunye bendera batagifunye alina amakulu era alina abagobereza era alina abalonzi. Si kutwala abantu nga byonziira olw'okuba tebafunye bendera bw'omulabako ku kitebe ng'ate wamulabyeko nga yimiridde n'omuntu ali independent nga mumugajambula. Abantu ku kitebe babadde bagajambula abantu naye munnange buli munnakibiina alina amakulu ate era wa mugaso. Buli munnakibiina tumutwale nga munnakibiina alina amakulu ate era alina omugaso, kubanga wano wetulaga mu general election twetaaga akalulu ka buli muntu, twetaaga amaanyi ga buli muntu, twetaaga obusobozi bwa buli muntu asobola okutukungira okukyusa eggwanga lino. Bannange abayinza okwebuuza nti Nakandi topapye okuva mu Lwokaano nga tebannakusunsula, topapye okujjayo okusabako nga kadi tezinnabakugabwa. Nedda nabagambye nti system bw'ebeera nkyamu ne bw'eba nga yandibadde ekuganyula ebeera nkyamu, kiba kyambulyaza amaanya nnyo gw'okulinda okuganyulwamu egyo emiwaatwa egiri mu system gy'omanyi nti nno nkyamu. System bw'ebeera nga nkyamu twetaaga ne tugikomako ne tubinokolayo ebikyamu byayo ng'obudde bukyali ne bwe twandibadde twandigifunyemu
bweba nkyamu ebeera nkyamu. So kyabulabe era kiba kyabulyaza amaanyi okugamba nti eno system ng'enjirabyemu emiwaatwa naye kanoonye engeri gye nkozesa emiwaatwa gino ngifunemu. Tuba tuzza ate mu buli obulyake n'obulimba n'obuli bw'enguzi bwe tuvunaana General Museveni ne gavumenti ye. Kati ffe abaakoowa biri ebintu nga twabikoowa mu mutima gwennyini nga twabikooyera ddala tetuyinza kukkiriza bijja eno nga tubiraba ate ffe tukkiriza okubiganyulwamu.